Namungi w'omuntu yeyiye ku kitebe ekya disitulikiti y'e Ssembabule ogenda okuwuliza obubaka bw'omukulembeze eggwanga bazze okwogerako eri bannakitundu kino ku nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Omukulembeze eggwanga mubaka bwe asoose kuneenyenya abakulembeze abagenze maaso n'ogufuula omuze okulemesa abantu okubaako ebakulaakulana bwe bateeka mu byobufuzi so nga bituuka kubabulya ku bintu by'okkola tebabisaako mulaka. Don't do barren politics. Politics bazite engumba. Atugambye tuve mu politics atali mulungi atazimba abantu. Tudde mu byobufuzi ebizimba abantu nga nabo bonaakulembera bajja kuba basanyufu. Muleke ebyobutegeeki ebigumba ebitali kuzaala. Okuzaala tingumanyisa okuza kubaha sente zaawe iwe nk'omuntu. Omwebembezi takwasa kuha sente ze iwe nk'omuntu. Pulezidenti era asinzidde wano n'ajjukiza abantu bano nga gavumenti balina enteekateeka okwongera ku nsimbi z'eteeka mu PDM okuva ku bukadde 10 sinakindi butuuke ku bukadde 2 n'ategeeza nti ensimbi zino ezibadde ziteekebwamu zibadde mu kugezesa. Sente zetusindise eza PDM milioni 1 buli maka buli mwaka. Amaka meka agafunye ate amaka meka agasigaddeyo. Bwe kyetaagisa okwongera mu ssente tuyinza kwongera mu ssente. Pulezidenti era mubaka bwe n'ayogera ku nnema ya 4 model gy'ategeeza nti singa omuntu anaayagala ogifunamu ng'agitegedde bulungi tajja kugyejjusa. Ye ssentebe wa NRM mu kitundu kino Sam Kuteesa atendeeza nnyo omukulembeze eggwanga okwefiiriza obudde bwe bwonna bw'amaze olunaku olulamba ng'ali mu kitundu kino ali n'abantu be. Kuteesa wano wasinzidde n'asaba n'ekibiina kya NRM bakkirize kimu nga nkuyege okulonda omukulembeze eggwanga Mwami Museveni kukiikirira ekibiina kino ku kwesimbawo ku lukulembeze bw'eggwanga nga tavuganyiziddwa. Ensonga eri etya kubanga waliwo ebikolebwa emirembe nga gino toyinza kugikwasa bulagajjavu. Emirembe togikwasa kugikwasa bulagajjavu. Enkulaakulana tomala gagirekera batagitegeera. N'olwekyo nze mu linnya lya Ssembabule tusaba weeyongereyo nga sookanidde waffe wa NRM okulembera Uganda. Wano era waasinzidde neyeetondera Bannassembabule ye nga ssentebe w'ekibiina bwe yalema okuvaayo okunga abantu ne baba nga bafiirwa ate entebe yaabwe y'obubaka bwa paalamenti n'obukulembeze obulala obugwa mu kkuwa lino. Mu kalulu akaggwa wabaamu obutategeeragana ne tukubagana empawa wano ate ekyagenda okuvaamu ne twesanga nga tulina eddibu nga Nuupu etuttemu memba wa paalamenti mu Ssembabule ekitabangawo emirembe byonna. N'olwekyo tulina okweddamu mbasaba bannange bwe tunaagenda mu kamyufu tulwane nga ab'ekika. Tugoberera nannyini ggwanga tetutudde tetuyinza kufuna mukisa bweti ne tutuula. Abakulemi n'abalunzi bo bakafuna choppers wano lwakuba batandise okukyusa engeri gye balimamu tebikyabeera bya musana. Sebo mbadde nkusaba oteekinge interest mu constituency zonna abantu abo olabe nti tebalwanagana okuleeta abalala ate okujja okutwalako ebifo byaffe. Kirudde muno mwekiri muno naye sebo mbadde nkusaba gwe nga kitaffe nannyinimu jjajjaffe okitwale n'amaanyi mangi okulaba nga ba NRM tebalwanagana okutuuka ku level esobola okukyawa munne. Bino nga tebinabaawo, Pulezidenti asoose ku mukolo omukulu Kuteesa kwabadde yeebalizza oluvannyuma lwa Katonda okumuwonya ekirwadde kya kansa era wano wasinzidde naawe obujulizi nga bajja okusigala nga ali ku Kristo ebbanga lyonna. Ku lwa So Television nze Grace Girinya ne Eric Sebalamu Omuny.